Webale kwekumira ku Newspark Channel tubano tutuuse n'amawulire agatambuzibwa ku mutimbagano senga asidi kyakoze Pastor Kayanja akibadde ekikambwe tetwagala kulwisaayo mukwano katukuwe katambi. Kayanja, how do you preach the love of God? You don't even love you. Kayanja, be free. Benihini yalya Kayanja ebisiyaga for all the years I've known him, but it is okay. You are not the only one abiria. Just be free musajja mukulu bagenda kukola ki. Making sure abantu bobiria bantu bakulunga gwe todda ku baana bootuuse okuzaala obayingire emini. Si mu bubi. Nze ng'omuzadde ekikolwa ekyokukwata abaana babendi abatono batunuza mu mbuga za sitaani. I don't support it. I don't support it. I thought Benny Hinn were Illuminati. I don't know. Subscribing, liking, leka obaka bwawo mu comment section. Munange okufa kwa munnamawulire wa CBS akukyagenda mu maaso n'okuba nti nate ekwogeza abantu ab'enjawulo ebintu bingi oba emboozi nnyingi eri mu kuvaayo nga boogera ku ki ekiyinza okuba nti nate kyamuviiriddeko okuva mu bulamu bw'ensi eno. Kkiriza tubeere nga tukuwa akatambi kano. Bamulekedde ku ki mu kooti kati ovola so mbadde ngeza kunoonya bantu be kakati naye nga yakubiddwa ebyakoze atya omubiri guliko ki kale sijja kukisa naye ng'omwami ono bano bamuza wano nga mufu kyovola nga tunoonya abantu be ssebo. Okakasa? Ssebo nkakasa ndi wano e Lubaga ku ddwaliro. Era nze nina akasimu ke kyobola nkuba amasimu different calls batuyambe bajje bamu identifying naye waliwo omwami ankubiddeko gwe nkubidde nga bwe mbakubira naŋŋamba akola mu CBS kati nemugamba yangu ojje omuntu ono because you can't tell somebody what really is on ground. Obulamu bw'ensi ate obulamu bw'omu nayogedde Jimmy Sekabeeto yakoze eggulire ku ssaawa 3 ez'ekiro nabaddewo wano ku radio ne Annette Nalwama n'omusomi waffe kati eddoboozi eryo bw'olisindika ku Gmail lyadde teriwedde eryo ye mu voice over ye kyenva mugamba Nalwama eddoboozi ndijja lya Sekabeeto naye tekuli sign out abatulaba kyekitegeeza nti nze Lukenge Sharifu wano kakati ne mukubira ye mwennyini ne mugamba mwami Sekabeeto sign out tekoze ekyo teriiko nti tekaweddeeyo mwami Lukenge kankaweereza era abawuliriza programu yagakutumba ye programu yaffe eggalawo amawulire agabaddewo mu lunaku Jimmy Sekabeeto gwe nakozeseza nga story etandise lead story ku byabadde Lwemi y'amasasi agabaddeyo naye kati ndowooza neebase nnyo olwaleero obudde nga bukya ndowooza neebase kale sanga mwendaawo naye obudde nga bukya gw'omu ku bankubidde essimu Sendegeya Jimmy Sekabeeto naye ankubidde ku ssaawa emu essimu ye naye nga mulala yagikozesa sigikutteeyo. Wabaddewo omusajja bamuyita Kasirye Twaha yayogerera poliisi mu Bendobendo ly'e Masaka naye simukutte omuntu azeemu okunkubira Kato Dennis angamba okimanyi Jimmy Sekabeeto afudde mugyeko nga nze manyi lunaku lwakulimba kati Sendegeya yazeemu okunkubira nti Jimmy Sekabeeto afudde ngendeddewo online banayinza okukuba n'omusajja bikibayinza okumujjukirako Sekabeeto nawe nga sina joininga mawulire y'omu ku bareporters be nali mpuliriza ku CBS abadde musajja mwetoowaze nnyo tubadde tutambula naawe emyolesi egy'enjawulo tubadde tumusanga musajja abadde ayagala nnyo ebyebusuubuzi n'ebyenfuna ebyo Jimmy ye munnamawulire gwe mbadde sirabangako ng'ali shabu tajja kooti ku mubiri Jimmy abadde mwetoowaze nnyo ndowooza n'olunaku lwe twasemba omula amaaso ku maaso twali nze ne Sendegeya twali Masaka eyo ng'agamba nga temuzzaako kayimba kalala bintu bye bityo gyokeeyo naye kyemumanyiiko nga nze omu ku bwebadde beditinga amaloboozi gaweereza Jimmy Sekabeeto y'omu ku balipoota atakola nsobi ng'avoisinga y'omu ku balipoota gw'ogamba nti wano wabuzeemu ddamu
n'agamba kankiddemu naye nga yesiniyawo naye nga akuwuliriza kyogamba so tufiiriddwa nnyo. Tamale mirundi Junior si birungi eno. Nobert Events avuddeyo n'abeera ng'amusabula, avuddeyo n'abeera ng'amuttabukira oluvannyuma lw'okutandikawo YouTube channel ye. Vidiyo eno ngikoledde muganda wange Tamale Junior mirundi. Junior, it is a good advancement okuvaayo n'okolayo YouTube channel yiyo naawe n'ofuuka host. Naye engeri gy'oli mu kuzimba ekintu kyo ogenda kugwa. You are going to die a premature death. Era YouTube channel yo eyinza sigaye nti ejja kuba okusinziira nga bwendaba. Ekyoka kya byonna wasooka n'oggula olutalo ku bantu abakutunda mu midiya eno oba abaakuleeta mu sisitemu ya midiya. Oyo kasuka omulaba mukazannyo koolimu is a hard guy. He's the real system. He's the real system. Kasuku, Saimo Kawalata, they are real systems. Mukazanyo kuwa yingide. Itoka Javana Junior, Echakutunda, you being an analyst and a controversial analyst. That's why all the times that your father lived, Teyavera ko ngaye host, bamu hosting anga. Kati bino bikugamanga ensowera ekwagala. Junior, tebyakunyumiddemu wadde naka. Totunuulira gofuna YouTube videos ewakakolako. Tonyumaamu wadde naakamu nga gwe host. Era ogenda kugwa. Mirundi Junior, you are going to lose it. You are not meant for everything. No. If Shalom have made a YouTube channel and it is promising, it is succeeding somehow. Tulowooza nti naawe bw'ogikola ogenda kubeera Shalom kyabadde mu bbanga ttono. Bbanga ttono nnyo wagikoledde, Shalom kati akola gundi ne zitambula. Kati g'obadde okolanga ne TikTok live ng'osobola okubako n'abantu 3,000, ojja kutya nnyo nga YouTube channel yo views toweza abantu 3,000 balabye video yo. Ekira kye nalabye tolina kutandika kublaminga Kasuku nga bwali hypocrite, bwali musajja mubi ng'okyazizza full figure, ng'okyazizza Amelia Nambala. And I want to thank Amelia Nambala because ekirungi yakwatulira be wabadde okyazizza bennyini ababiri wali obayisizaamuko eggaali bubi nnyo, and they are the same people b'otudde nabo ku mmeeza y'emu ate b'oli mu kugeya Kasuku ng'oggyeko full figure ye atategeera mawube ne Nambala ategeera era adaga ono no byali mu kwogera ku banne ndaba naye kyekimu. Junior awuliriza bulungi. So for that reason weerowoozeemu, togenda kuba wakabi ku YouTube channel, togenda kuba wakabi ku TikTok. Njagala nkuwe example emu nga mmaliriza. Olaba Kabaata oyo, Kabaata mu Uganda y'omu ku bantu ba TikTok abakola live nezikuba. Onfuna? Naye Kabaata kizibu kyakusanga video ye ku TikTok account ye nga yagikoze nekuba views akakadde obukadde bubiri. So nga ate abalala simanya bano ba Edward baani because ye format yaba Edward the great mulimu baani abalala Ankunda mulimu ba Inomaite ba simanyanga Emma 256 olwokuba enkola yaabwe yakwata videos abalala ne baziteekayo ezitambula algorithm gye bayina era balaba abantu bafuna abantu ba viewers. Kati gwe yiyo ebadde ya controversial ng'oli ku TikTok live yo so si YouTube channel. Ekirala gwe byoyogera bitambulira ku YouTube channel z'abalala ne babisalansalamu ne bigenda ku TikTok. Onfuna? So ekigambo kyange kitwale mu mutima mu bulungi. Ekyokubiri nalayo full figure nga akutembeeta akusiba bbula akusiba akatambala mbw ali mu kusabira mulimu. Oyo yewe ttima asinga yali avumye kitaawo nawe naakuma tali kwagala beera bulungi. Ekyasse Daudi Mugema Busiru ekimenjo kitwala. Ekyasse Daudi Mugema Busiru ekikiruma namu kubaze Daudi yankubirako yasooka kumpeereza message ku WhatsApp naye nga siziraba ku WhatsApp yange beera bize nnyo
kali n'amaana ankubira n'angamba yanterako ne message naye Daudi Mugema agenza okufa kuba ye yali ampakanya ng'ayogera omutuufu amuloga ayagala okufa okumutta mu kufa yebe yali ayogera Daudi Mugema bwe yali ayogera ayina verse gye yayogerako mu YouTube interview yali oba ayogera nani n'abaako references yaleeta ze basoowagana ne Walukagga bye yamugamba era ye ng'alinga agamba Walukagga ye yamutuusa ku kye yaliko ekyokulwala. Kakati nenkola video neŋŋamba nti ebintu by'eddogo olwangawo nnyo okusalawo okusinziira ku kye ekikutuuseeko kubanga abantu abamu baagala nnyo entalo ani gw'olwana naye mu lutalo then bo ne balyoka bakusalirawo ani gwe banaazizikayo omulabe nga ye yakuloga. Neŋŋamba mu video nti Walukagga ayinza okuba si ye yakuloga naye nga baamanya nti omulinako olutalo ne bamuteekayo ng'ekijinji. Kati Daudi Mugema yamperezanga zi WhatsApp mwe namala okukola video eyo naye nga siziraba n'amaana ankubira n'aŋŋamba onoyogera Daudi Mugema consent ye n'aŋŋamba olina video gye wakola nenjiraba era neebaza okuba nti wampabula naye siri mumativu na video eyo ne mubuuza olwaki. N'aŋŋamba Godfather ndi muntu mukulu ne mugamba yes oli muntu mukulu wentuukira okuvaayo gamba nti Walukagga yakyogera openire n'agamba gwe lwaki oba towadde myaka gyange kitiibwa nyina abaana nyina omukazi wentuukira okuvaayo gamba nti Walukagga yandoga era kino ye yakinkola bantambuza ne bantola mu kyalo. Godfather oli spiritualist kyogaba spiritualist abalala bonoona tebakola ne mugamba wenjagalo bwenviirayo kikugamba waliwa nti ekyakuviirako okulwala otuukeeyo yonna bwali busiru. Mu bulwadde tulina endwadde za mirundi ebiri. Tulina endwadde ez'ekizungu n'endwadde ez'ekinnansi. Naye endwadde ez'ekizungu zijjanjabirwa eddagala ly'ekinnansi nga liina engeri gye litabuddwa abazungu. N'endwadde ez'ekinnansi zijjanjabwa ddagala lya kinnansi teriyo ndwadde za ddiini nga zijjanjabirwa ddiini. Waliwo akavubuka kali awo Dubai kalina ensundu. Akavubuka ako kakankolera video ndoza nga 30 mbadde sikaddangamuuko n'emu. Lwaki? Kubanga mbadde sikatakingangako serious. Kankozeeko blackmail mungi nga kalaga ensi nga bwenkolera Museveni. Naye nga emabegako wali kakwata ne sente milioni 2 ne kagamba zizino Kisekka yazimpadde tukube alien sikini. Oba mubijjukira eva ko kakozesa blackmail. Osegedde era kalaga nnyo nti ko katuufu era ko kali kumulamwa. Ennaku zino kabadde kayinamu emmandwa ekalinnya ku mutwe ate ng'emmandwa eyo ngimanyi. Osegedde ngimanyi bulungi nnyo. Ngimanyi. Naye nze nsirika lwaki kuba emmandwa tennavaayo. Bw'oba okolera Museveni oba bw'oba olina ebigendererwa ebitali bituufu wano obudde butuukanga n'obijjayo ffe tuba tulinda bulinzi space. Era mukama wajja tuuka aveeyo bw'anaavaayo tujja kumugamba ensi. Nkubuulira afaanana abatuufu naye mufu afaanana abagezi naye ddoogo weewe mudongo. Nkubuulira ffe tujja mala aveeyo ffe tubeera wano tulaba ffe tuli ba wano. Katonda atuyambe tusigale nga tukyali balamu. Leka nkubuulireko tosobola kuyimirira kutugamba tukolera Museveni ng'ate ggwe abakozi ba Museveni be bakamaabo kiriya kampani gy'okolera Dubai. Kampani gy'okolera Dubai bakamaabo be baani? Gwe atugamba nti tukolera Museveni.
gwe ssebo ogenda n'okuba mukama waabwe ne basigala nga bakuwa n'omulimu ekyo sikimanyi mu Museveni okujjako ng'oli sayidi ye ngendo otusibirayo katambaala emabegako wavaayo n'otugamba nti Kyagulanyi bino byalimu amala bumazi yekolera kasente ke fe tuli wano ku internet tuleekaana naye kati wano ssaawa zino otulaga oyagala nnyo president ekibuuzo kye twebuuza nti luli wali okyali muto kati wakuze nti kati wakuze wabitegedde luli wali okyali muto tukupima ne tugamba laba nonno kano nze sikutekingangako serious mpaka lwe wavuddeyo n'otugamba nti NUP kadi batunda ntunde n'okukatiriza n'okukatiriza za bbeeyi kitegeeza omanyi ne sente ze bazigula kitegeeza omanyi n'atunda n'agula jangu batubuulire wano jangu batubuulire era wakinyize wakati mu video ng'olowooza abagezi tebajja kukutegeera ojja yisaamu ebitereke bya Museveni ng'olowooza abantu tebajja kukutegeera kumba abantu bakulaba abantu bamanyi bakama abo leka nkubuulire ojja n'okola video ezigattako kituufu yensonga lwaki tuba tukuleka sometimes ne tutakwogerako newankubadde tuba tukimanyi nti sawa yono yino tuwunzika era mission yo gy'obadde okola buli wiiki ng'olina okunkolerayo video buli wiiki onkolera video bemu nga byonna tumanye akutuma n'akutuma tumanye ensonga lwaki akutuma tubeekiise twekiise ebigendererwa byabwe si bya ddala leka nkubuulire bw'obeera mu lutalo luno ng'oli wa ddala ne tujja ne tukukwata ensobi ne tujja ne tugamba nti gwe gundi eyo gy'okola nsobi otereeza butereeza tosobola kugamba mb'otunyiigira bwete tambudde obadde mulabi mulungi wala kwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba